Embeera y'e Kasese yongedde okutabuka olutindo lw'okumugga mu Buuku olubali lusigaddewo olubomose nga kati emmotoka ennene tezikyakirizibwa kusala ku luguudo oluva e Kasese okudda e Fort Portal nga lulugaddwa. Lukula ne zibadde zitwala ebintu mu DRC ngo ziragiddwa okuyimirira ku mabbali okutuusa nga embeera erongoose. Sawa zino tukkirizaako emmotoka entono zokka ow'emmotoka ennene nga ne booda bantu waliwo olwatiko olw'amaanyi. So kyetugezaako okulaba nti tutaakiriza oluguudo nawo lukyasigaddewo. Olutindo luli kalebwerwe nga wano amazzi gafubutuka bufubutuse ekyongedde okweraliikiriza abantu. No way through. We face the problem we face just walking in water. Movement becomes very complicated. Gw'omuwendo gw'abantu abaakapaamata bagulinnyo okuva ku bantu 10 okutuuka ku 12. Waliwo abooluganda abafiidde mu mugga mu Buuku babadde bagenze okuvuba akawungeezi k'olunaku olw'eggulo nga bakozesa akatimba ak'ensiri. Eno ebadde enkubo lyaffe nga litwala abantu ku tawuni nga lijja abalala eri nga libatwala wano ku ssomero anti byonna ndengera tuli mu kizinga kati. Akulira omulimu gw'okuyamba abakoseddwa amataba Meja General Julius Oketa agambye nti ente ne soba 20 zaakagwamu ng'era emiramu gy'abantu ababiri abaagudde mu mugga girabiddwa ku makya ga leero. Ne mukoka ava mu mugga Nyamwama ku lusozi lw'Enzoli yeeyongedde era ng'abantu abawerako gabasazeeko kati ekyokola tebakimanye. Abatuuze abali mu byalo batabuddwa kuba n'ebifo okuli amasomero gye bandibadde baddukira ebibiina bijjuddemu amazzi nga batya nti essaawa yonna baakulumbibwa endwadde ate nga n'abayizi banaatera okuddamu okusoma. Gye tubadde tusomesako wano naye amazzi bwe gatulumbye tulengera n'ennyumba zaffe zikirasi zibadde basomeramu zonna zikutuse zigenda abantu baffe tuli mu buzibu. Yingini ya Tom Kasawuli mu kwogerako ne Bukedde TV mu nkuba ategeeza nti ebirime by'amaanyi 6 bituusiddwa mu kitundu ekyo okuzibukula emigano okukola ku ntini zifunye obuzibu. Twagala tutaakirize oluguudo ekitundu ekitaaliwo nti embeera bw'eba eteredde kitwanguyira mangu okuzza embeera mu nteeko. N'omuduumizi w'amagye General Arona Nyakayirima naye yatuuseko mu bitundu ebikoseddwa amataba okulaba embeera nga bw'eri era n'abirambula. Ali Waswa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.